omwana ansindikidde message ng'akaaba okufa wenkakasiza nti abaana bakajja ku ddungu balina ennaku balina amaziga kyakanze success bivuga ne benayitamu bitono nga ina kampani emu kyangamba nange gye mmanyi obulungi nti kampani yamusuubiza watuuka ebweru agenda tandika kukolerawo era watuuka ebweru teri byamunoonyeza mulimu agenda va e Uganda n'omulimu kyokka atuuse eno amaze omwezi mulamba takola ate bali munoonyeza mulimu wana ebweru kampani eyo kanjogere no jogera legit kampani yamutwala ebweru kyoli abaganda bange nga abasajja banka zimubanja okufa nga womanyi nti okugenda ebweru kizibu kugenda bweru nga toyina mabanja bamubanja owaye sente zaffe kyoli abaganda bange ebyadda nenkakasa omwana ono alina ennaku naye wabula kyekitategedde oba kyekitamanyi nti oba kinakimanyiko nti oba wakajja ebweru n'oba ogidde ku employment visa totandika kukolerawo kwakati gwe sooka weebuuze ogenda kutikka migugu ku nnyonyi egimu gigenda Canada kubona omwana airport road egimu gigenda Canada egimu gigenda Nairobi egimu gigenda Uganda n'abimanyi otya bagenda sooka bakusomese ebigambo bino bimunnyonnyodde ne bikyamulemye otegeera kyokka ali mu kusoma kitegeera basooka ne bakusomesa n'oba ogenda kiliininga nnyonyi ojja kukiliininga ennyonyi ka TV k'omusajja okwonoone basooka bikusomesa oli mu warehouse kuba abaana ba warehouse nabo bakolamu obwa loading bakolanga abajumia nti batikka ku n'emmaali emirimu gyonna egy'eno basooka kusomesa ogidde mu security basooka ne bakusomesa sira ogidde ku driving enguudo zeno nazitegeera otya osooka yiga kola ki kuvuga ne balyoka bakuwa omulimu ate tofunirawo era omulimu kuba kampuni kange nga legit company wekuleeta wane ebweru nayo waliwo kampani gye beekutaddemu egenda okunoonyeza omulimu kyekyo mwana kyabadde akomplainingako naye nga ffenna kye tuyitamu so womala okusoma otandika kampuni ezo ziba n'emirimu mingi tosobola mala bbanga oba wiiki 2 nga tokola kwanze namala just wiiki 2 wano kudunga sikola ne ŋŋamba nti ngomaze osoma tosobola mala wiiki 2 nga tokola nga zitandika okunoonyeza emirimu ng'ogenda ku different interviews woziyita ng'otandika okukola so bameni kyekyo kuba zino kampani zinga zi legit company mwe zitusula zi supply company nazo zireeta abaana ne zibafunira emirimu so muganda wange Isima simanyi oba message eno ekutuuseeko naawe ali eyo kimanye nti ojja mala omwezi nga gumu oba wiiki 2 nga tokola ebigambo bibadde bingi naye nga anyway gweyagala otambula noonya ku legit company eri legit naddala omwana omulenzi essaawa zino emirimu mingi ate gye tulaga emirimu gyandiba emitono